yanzikiririzaamu nga ye. From day one. Yes, champa amaanyi kati nange neera nekimpa amaanyi. Nengamba man kibisoboka. Mu studio yali atya? Mu studio? Jukira nkugambye yali straight. Kintu abata kyaganda gamba ekyo kijjeeyo wonna gy'oli abali yonna gye muli naddala ttiimu ya Fangoni leero omusajja ndeese wammwe bulijjo mugamba Kacumbaali watuvaamu simanya Fiiki Gaza nedda leero tetuli ku Fiiki Gaza tuli ku nsonga za ndongo z'aba producer z'abantu abawanidde art industry yonna okutuusa waggulu awe mugirabira n'olwaleero ndeese producer ow'akabi aproducinze ennyimba ez'akabi mu bayimbi ab'akabi n'abakyala ab'akabi era nga ye producer Gizi erinnya ndyogedde bulungi. Yeryo. Manya abaana bateekawo awali gi bateekawo ke. Ne bikyukira ddala. Abaana abo. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ogamba otya? Weeyagala? Neeyagala. Bulijjo mpulira buwulizi naye finale nkutuuseeko sooka oyanjuli abatulaba. Abatulaba amanya n'eddoboozi bampita Jizzy Beats. Eddoboozi. Bajja gamba gwendeese si yeye oproducinzeeko ku nnyimba ki abantu bazimanye? Ennyimba. Mulimu lwa Omega olupya omuziire oba muzaire oba muziire olupya. Waliwo Lydia Jasmine Kawoowo. Mulimu luno The Agent Fevali. Mulimu za ALINA zonna ezisinga guno omwaka Ready Fuel. Gwe ya producing Ready Fuel. Tonkaka. Naze kuzina naye. Simbula embalaasi. Bezonezo. Awo tugenda kwesibawo nnyo. N'omwana omulala abamuyita Wise Killer. Wise Killer. Nafunye. Wimbo lwakuba nnyo last year. Wamanya ebyamutuukako? Simanyi. Manager we yayavuwala. Tasobola kwavuwala. Basayimo baamulya. Divine. Bamusika omukira ne bagira lumanzi. Basayimo baamusuula. So there's entonotono. Production omazeemu bbanga ki? Production imazeemu ndowooza guno omwaka gwa mukaaga. Gwa mukaaga? 2024 ndowooza ya. Kuba nandigambye ng'obadde osirise nnyo. Okusirika. Kati nze si kusirika naye ndowooza ekiseera ekituufu bwe kituuka. Cause wano mu Kampala ntandise okuba endongo 2022 mu gw'omukaaga awo we natandika ne ALINA awo. Naye ng'obaddeyo emabegako? Mbaddewo naye nga siri muno. Obaddewo? Mu Kampala mbadde mu Eastern. Ova eri n'ojja wano? Nva mu Eastern. Ekitone nga ky'amaanyi. Mukama w'amaanyi. Wano tubaddewo ssebo n'abantu bawo beefuula bakabijja nga tebagambwako. Nekyewuunyisa okubeera nti naate bwajja n'obitabulatabulamu ebintu ne bikyukira ddala. Ki ekyakugjayo mu East n'ogamba kanzije mu Kampala? Kinakugambye nti ndowooza time wetuuka entuufu. Then n'ekirala nze nganze jjukira abakabi we bali naye nze nganze nagamba nti neetagayo ku kintu ekyenjawulo kye nina kwongerezaako ku kiriwo. Yes, abantu okufuna ekyenjawulo of course. Yes, mu ndongo. Muzze n'omudigido ogwa basically okusingira ddala abavubuka endongo ezo ez'amabaala. Mulabye nga is it because Uganda enamba esinga y'abavubukako mmwe kamuleete eyo vibe oba mulina gye mwagikoppe wala nga trending? Tetulina gye twagikoppa kubanga already ebaddewo naye kuspicingamu katono okukyusa ku ekyo ekiriwo. Okifuula okusoundinga ddala ekyenjawulo. Bwe naawe owulira mu matono gamba kino ate nga kyanjawulo the same thing. Kiringa kati old school oli omukamba owedda ate ffe ne tumwongeramu ka urban katono naye nga old school kati n'olaba nga there is a difference. Okay. Omuntu nga azze mupya azze kutuukira n'agamba njagala kuyimba. Biki by'osinziirako era otandika oti fulumya olwo mpaka ku lusege fulumya oluyimba? Omuntu nga azze. Basewo ne bajja mu nkanyize. Obulidde. Enkanyize. Otandise. Kakati ne wano nina omwana omupya amuyita Debbie Official. Project yendowooza esooka wano. So omugagga hub yamutaddemu ebinusu. Kakati omuyimbi yenna wabanga katugeze mupya. Ebiseera ebisinga nsooka
soka kumanya wagwa asooka kuyimbiramu awo of course then nekirala wabanga inayo music we of course I have to listen to nemanya kiki kyenino bw'abeera yali alikodinzeeko osooka n'omuwulirizaamu mpuliramu ku tunize bw'abeera talikodingangako nga talikodingangako still kitegerekeka mugamba nti okay katutandike mpola mpola nga baby still kuba abeera baby waliwo omuyimbi yali azzeeko n'omugoba nga gwe tosobola kuyimba sigobangako muyimbi ge mazima naye mu byonna nkubuulira obunafu bwe buli nenkunyonnyola wabwa obulwamu nti kino work hard on this part then kati wokitegeera like obunafu bwe buli then osobola okikola ki okitereeza nga bukyali kubanga olugendo oba olutandiise. Bayimbi ki b'okoze nabo ne bakuwa hard time mu studio? Abayimbi bangi n'omugamba ddamu ne bigana omugamba ddamu bakyemu 3 hours je bali naye asisobola kumentioninga nga bamaanyi mu industry nga bamaanyi badde manyi omuntu wajja tugambe Jasmine ayinza okukutiisa olw'erinnya lye n'endabika ye n'omala gakola naye nga otyo mugamba nti wano ddamu bw'oti nnyabo. Nze nganze personally I respect offices z'abantu naddala kubanga omuyimbi eyo office yo nze siriiko nti muyimbi wakabe walinnya enkolagana ye kuzaaza ekirungi like masekati gange naawe Jasmine wakabi akubira ddala. Alien Skin mukwatagana mutya? Alien Skin twajja wano ndooza najja wano ndooza 2022 mu gw'omukaaga awo kati ayinawo kyaliwe ndooza bamuyita Great Ronnie writer so we twajja wano ono nanyini gundi manager wa wano nakubira Great Ronnie nagamba why na wano ekiriwo sooka ojje tulabe kati Ronnie jukira writer kati nagamba Alien biseera yali akafulumya mbozi y'enkola naye nga tenabajjira bulungi kufuna bewawaatiro bulungi kati namugamba jangu tulabe ko ye kale kanzije kakati we bajja kati Alien manyi kuva dda ye muntu ayogera ekintu nga teyeerumaamu akibawonga bwakyagala bawonga wakibulidde kati najja nagamba gwe nno ddoogo oli wakabi bwe yagamba gwe ate ndoogo nno ojja kuba endongo bado yanga ojja kuba nga yakakulaba gwe ddoogo wedde obeeranga wagwe manye olumaga gwe fala nyogera yaba yaye so kati nze nganze naddamu amaanyi ngamba olaba ono sister nange sister nga utannabeera kawaida nga kati nga tanaba jukira tutandika butandisi kati Great Ronnie nayagalirawo touch nagamba gwe nebino ebyo byobuwoowo nabo bikuba mikonze byonna gwe kyobuuze nakyo kati because nali nina okukkiriza mu nze nti kisoboka kati Great Ronnie nagamba tujja kuba kakibeki mujja kuba kati tonkaka eyo tonkaka already nali nzimbye engoma ng'ogirina nemukubiramu kati jukira Abani kati ye yalinamu kirwagalwaga ekyo kati gamba oba okifusingemu nemugamba ogirabanga bwe begenda oba ogikuba obanga oli wakujima nagenda nagamba kangende ndabe kati nankubira akasimu nagamba sooka ompeereza engoma eyo namugimuweereza enkya yakeera bukeezi yagamba baba nkambwe katutandikire nkambwe kati bwe yakuba bwati nali kuzina naye tonkaka yagiwandikira ne wano baba yajja wano eno nagiragiraawo nasuula mu verses mangu manyi yetalwa mu studio ku recording mama muikyemu ngekuba Kampala yonna naze kuzina naye era tonkaka yakuba baba kati mu weeks 2 efulumye Kampala 3 efulumye ddala zi district eziwerako ogamba mu mwezi
kati eri mu ggwanga nga yonna kabona mawanga nga ye tonkaka omuwulire kituufu so yanzikiririzaamu nga ye from day one. Yes, kyampa amaanyi kati nange neera nekimpa amaanyi neŋŋamba man kiki bisoboka. Mu studio yali atya? Mu studio jjukira nkugambye yali straight kintu aba takyagala ekyo kijjeeyo bijjeewo mwana sibyagala mwana but bw'oba nga oli naye is a humble guy era musobola okunyumyanga abantu abakulu lwakuba nti ekikulu mu byonna kutegeera muntu w'otegeera kati nze wenkumanya blood there is no way wenkutegeera bulungi niwoba onyiize nkimanya nti onanyiize atera okugaaya muko ate gwe tulabika ng'ogaaya studio ndaba nga connection eringa entono omusajja agaaya ate gwe togaaya kati nze nga nze ndi mulokole munaye kati omusumba ebyaddala kakati ndi muweereza awo Seguku kakati nze Seguku abaana bagenda kujja ku church wano Seguku wano church bagita bati wano Seguku bagita Yesu akwagala Yesu akwagala Yesu akwagala Mukama mulungi ensabira kati jukira nze nasooka nakubibwako wakubibwamuko nakubibwamuko kati eyo wansi eyo gyebiri ebikuwa nakubibwamu egyebiri n'akakoola gyekali so wanywa ku njayi wali akakoola sikalumangako neye enjayi waginywa nagisikako then yamwenge amalwa like wabivaako oti kati munnaye nkugambye nti Yesu to cut that story short Yesu Mukama yandokola kati obulamu ne bukyuka kati bwe bukyuka Mukama natandika okundaga kiki kyenina okubeera ddala mu bulamu then neŋŋamba kitegeeza wano olemezaamu wano byaddala nno kati any artist wabazze okukola setebeera surprise oba ali atya obeerawo embeera wagiyitamu oba ogimanyi kati nze wembanga nakubibwako oba like nabivaako n'oyo artist naye aba asobola okubivaako waliwo time wotuukira n'ogamba future yange yo enaabeera etya bwe ntandika bwenti abaana bwe bakula bwe tuba tukuze abaana banaabeera batya ensi abatuliraanye banaatulaba batya so tewamukubamuko ku njiri ALINA akimanyi mukala katenjiri we so akyampita musumba omusumba kali akantu agamba Nemusumba yali ayogera ku ggwe Nemusumba kali katya Nemusumba naye Nemusumba agamba Nemusumba anti naye mwali mu ngoma bulijjo nebuuza akantu ako yakajjawa kumbe ubeere no nga gye tutamanyi ng'omukala katenjiri akimanyi nti ndi mulokola ekyakimanyi akiwa ekitiibwa kyo nga kyo so essaawa yonna tumusuubira okwatula Mukama alokola olaba nze yandokola boy nkuba mu akafaananyi nga ALINA omusanze yakwata akabbo ka church anange nolaba oyo gayi ategeera is intelligent oyagala toyagala ye mugezi olaba ye ekibi yaba akimanya nti kino kibi aba akimanyi naye kati ate muleetako ekibeerabeera akulaga nti tebirina mugaso byonna byakisiru. Luyimba ki lwe wakola naye mu budde obutini ennyo ne lufulumirawo? Kati okutandikira ddala kutonkaka oluyimba nali ndumuwa after one day. Kati watandika private party oluyimba agenda nalwo olulukuba bwe buti ng'afuluma nalwo ngenda nalwo agamba bali bala mumala wiki luyimba tulu anyway kati yenga ye kyayagala ensonga lati nakugambye nti wotegeera omuntu kikwanguyira
kati nze bwe mmanya nti Alien wa ssaawa 3 ku studio mu studio ja spendings oba 4 nemanya nti zino ssaawa 2 za recording zino ssaawa 2 endala za kumixinga eno ssaawa endala yakubuliriza luyimba nga ndumuwa. Bayimbi ki abalala abalina agundi bwetyo obwangu bwe butyo? Buli muyimbi alina akasigiri ako naye bw'omugamba n'abeera okay nakyo okulindamu for 3 days or 4 days which is fine. Bw'oba otunuulira music w'omulembe guno Yes, n'owulirizaako ne ku music w'abasajja ab'emabega bali eri ba Mama Mia we bazikubira ezo Mwanzu Wanani olaba enjawulo eri etya? Industry egenda mu maaso oba eddako mabega? Industry egenda mu maaso whereby omulembe gwa Mama Mia tetusobola kuddayo yadde endongo ekyakuba era ekyalina impact nnene ya Okay, tubadde kuki? Abatuwuliriza mu mbuulire tubadde kuki? omulembe gwa Mama Mia. Okay, obadde otugamba nti nno omulembe guno eno gwe guno tusobola kudda mu guli. So are we going forward oba? We are going forward because there is a change in industry. Amapiano yaliwo mu mulembe gwa Mama Mia teyaliwo. Lwaki? Bijja bikyuka. Kati bwe tonsuubira nti okutambula sigenda kwambala short olw'okuba edda twayambalanga mpanvu oli kaddabaduuli kituufu kati ondaba mu short nga ntambula ku main nga ngenda na mirimu gyange ngamba lwaki ayambadde short kweli nedda kati time ejja ekyuka music wise even ne wotunuulira afrobeat ne afro oli wemabega keri byanjawulomu ekituufu kati essaawa ennaku zino kati tuyingidde nnyo kiri ennaku zino tukuba urban kati woleeta afro either mmanya nti okay ono ayagalamu kintu kiri loko neŋŋamba nti okay kankube ekyawano ku ground abantu kye bategeera obulungi kati then nteekemu ku feel ku touch eri urban such that omuntu newabanga wa mukyalo azina aluwuliranga alina message ate nga azina then nowa wano owa urban naye nga anyumirwa. Kituufu buli muntu asobola okwogera asobola okuyimba? Buli muntu asobola okwogera asobola okuyimba, buli omu asobola okuyimba naye sibona nti bayimbi. Kati gwe bayinza okubamu awo oluyimba lwa Jasmine oba Juliana n'oluyimba naye nga tekitegeeza nti ndi muyimbi. Naye nga wenkuteeka mu studio nenkukubira oki nenkukubira ki yonna nga tosobola kuyimba. Naye nze nsobola kuyimbirako. Nsobola era abalabi bange mu nsuubira okujja wano kubeeyo tune ate nga kwe mulimu naye nja kujja ompeeyo tune yakukuba kibooko sebo nsobola okuyimba siringa wasayimo nsobola ddala okuyimba njabba wamu tune wamulumu batye kakati producer tudde ku paati ey'obuyimbi music nga ggwe omuyingira ddi kuba tutegedde wabikwasa mulundi gumu production n'okuyimba? Nedda kati natandikako awo nga sinalokoka nayimbako awo obusakula mukyalo eyo balinga bubiri abantu ne baagala ekintu omanya ab'ekyalo abawaka bwe baagala ekintu nawe owulira nga oli waka mu butuufu yamaani kati time wetuuka nendokoka nentandika ate kufulumiza mukama zize kati obudde buno ofulumya za gospel zokka nfulumiza Katonda mpa writer bwajja nga akayimba kalungi nawe n'okeegomba tosobola kuba esacula writer like okumpandikira obanze writer najja n'agamba akayimba kalungi akasacula kakati nze nganze sisobola naye ofuna gw'oluwa at least naye sisobola nze cause I represent the kingdom. Bulokolenga bw'amaanyi gospel ono
Nyimba kizokozeko abantu zibayinza obeera nga bamanyiko bwaba nga bamanyi Ken B baba mumanyi bwaba nga bamanyi eri bulamu oba omumanyi eri bulamu mutegeera bulungi oyo musajja wange waliwo akayimba wakapya wakayita Confusion gwe yakakola twalukolera wano kati alo ono Ken B alina bikukujju alina option so alina option alina n'omulala awo n'olulala awo ba gospel artists bangi ne gospel Gresham bali gospel industry ngeri wansi nnyo kiki teri wansi cause ebiseera ebisinga kati bobanga bwe amaaso oba amatu ogatadde nnyo ku secular tosobola kumanya kiri mu gospel bitambula bulungi bitambula bw'obanga otadde attention yo ku secular tosobola kumanya nti gospel kitambula bw'oba otadde attention yo nnyo ku gospel tosobola kumanya nti secular waliwo ekipya gospel bw'obeera nga wakurankinga bayimbi ki abataano gwe boolaba nti bano be basinga obudde buno mu gospel sisobola kugamba nti yono naye mpozi nga kowa nti ono nono naye okugamba nti gundi ne gundi naye nze kyemanyi kiri kimu nti eno mu gospel ffe nga abaweereza sigenda kuwanika nti ono ye waakabi naye kubanga mukama bwatyo si bwakola nno so mulimu babugembe ba Levikson mulimu ba Ken B wenkugambye ba Eli Bulamu bani bano ba Gresham simanya ba umanyi bataita skutesa okitegedde so agambye munange nange nga mwendi ndowooza obuvubuka gwe bayita laneke omanyi laneke president wa mmwe bituufu simanyi yita president laneke kati olaba nze nga nze sitera nnyo kulondoola office za muntu nti kati oyo naye afugaani mwana nze mukama mission kye yandeeta ku nsi kuno ddala nnyo mission kye yakuleeta wajja kukola ki kubuulira njiri obudde obusinga obumala mu studio obuulira ddi enjiri ekisookerako nze enjiri kennyini omanyi lwaki ebikolwa byange yenjiri yange esookera ddala nti omuntu asobola okujja wano n'alokoka nga tomugambye ekigambo n'amanya nti mwoyo ali wano nti ono gayi ali biki kati ebikolwa byange kikulu nnyo mu bwakabaka bwa Katonda eneeyisaayo kikulu then enjiri okuyita mu buweereza bw'okuyimba kati olwo oluyimba katugeze tonkemu olupya luyinza otuuka mu gete eyo mu bakyali banyaga mwana Musumba yakubye eno baaba like omuyaye abeereyo mu geto oluyimba ne lumu blessing mukama bwatyo bwakyusa nange bwatyo bwe yankyusa mpola mpola okay nga tuwumbawumba baproducer abasinga wano mu Uganda batera obeera n'abaana be bawummulirako studio yo sirabyeko wadda omuntu asobola okuwummulira ku reception yawo ndowooza wawummulira abamu balinayo obutanda nga bwaki nga bwana bakuwummulirako abaana ne bajja abawala ne bawummuliramuko okugogola esophagus okuyisaayo gundi oxygen mu mudooko si kirungi ekyo nze wange toyingirayo abawala abajja n'ebigendererwa nti nkubira akayimba nga talina ssente nkubira ewange business ojja kukola business oba oli queen wa Elizabeth erimo queen of park gundi around butebo gwamanyi naye mu byonna ewange business Musumba tobe mukambwe eri abaana siri mukambwe just kati olumu kuba mbimanyi bankiise mu konchimanyi I have some little experience about it abaana bazze ne bakemako mukama Katonda oba ali mu studio ly'omwana ne yeeyambula nga mpewe mbugu muli mutta nayingira n'akapala k'omunda nakaleega najja bama producer tukole wamma
iyo yenjagala so kati olabira ddala nga nogamba kati wano wemba sogedde ku bulokozi tagenda kumanya nti ndi gundi ate abamu tebatya kati Musumba kati so what obulidde so sikiza challenges ez'abawolo zifunye nyingi challenge of course anti kati obuzibu ate kisooka oli musajja alinamu akasente alina omwoyo alabika obulungi entertainment eno ogenda gyewala ati obutagwa mu bikemo nina girlfriend genda muwasa guno mwaka mulinnya erya Yesu ngenda muwasa guno mwaka December ate nkwaniriza ku mukolo bavubuka nga teboogera bakazi ngenda kuwasa guno mwaka amanya go osobola ogogera oba otya abalabe bamuyita Wini ekyo ekibuuzo oyo musajja tasobola kiddamu kati wewekweka mu maaso ga kamera kwogera amazima that means oli oti okategedde kubuulira gwegenda owasa oyo guno omwaka n'omugagga bwagenda kujja mukama mulungi bannange basebo ne bannyabo omusajja eno ttaka eririko enkaayana teweesalimbirako ekyo mukitegedde manyi bamanyi lulimu nkola ya sole mutandika okugamba ennamba nedda basebo ne bannyabo ennamba ya bizinesi ennamba gy'alina ya bizinesi jangu ng'oyagala kukola luyimba ng'oyagala kuyimbirako ku mukolo ng'oyagala buulira njiri mu kyaki Musumba tumulina waneeno ekitegeeza abayimbi ba gospel balina kwettanira waneeno because badde nfuna ekizibu ky'abayimbi ba gospel bagenda mu mastudio producer alina byagaaya alina omukka gwafuuwa kikono wanjiri ebyo ne bibeera nga tebivaayo bulungi abayimbi ba gospel balina kujjamu eno studio tebalina kujja wano just nti omanyi kati Mukama atuwadde freedom of choice kati omuyimbi yenna oba wa gospel oba ki wasalawo n'agamba ngenda atugeze wano esimu kyayagala naye ate gwe nga gwe olina okumanya oba kiyita batya nsijo mwogwa ate n'okuwagira omuntu ali mu lunyiriro kirungi nnyo nakyo abasumba lwaki tebeeyagaliza tebafitina abaana bano bw'obeera nga oli mwana oli muyimbi naye ng'oli wa tugambe wa Musumba Bujingo tokkirizibwa ate kuyimbira ku kituuti kya tugambe Kakande oba Kayanja nammwe ba producer bwe guli si bwe guli kati tuba tuzze eri abasumba kati omuntu amanyi Katonda tayingira mu bintu ng'ebi by'ekisiru enkayana bana gundi lwaki onzijako endiga yange lwaki otwala endiga Mukama si bwatyo. God is not a God of confusion, man. Omuntu alina okukola kyayagala. Yes, kuba kati woleeta obuvuyo Katonda si bwatyo. Kati wetudde eno ewaffe ate mu ba producer omuntu yenna alina choice okukolera bw'ayagala. Ate nange nkuwa freedom eyo nti okoledde wano olina eddembe ogenda okukolera oba waatini oba wa master boy oba waani like bw'oyagala gwe ng'omuyimbi. Yes, then n'okukolagana nze sikirinako buzibu. Okay. As long as toleseemu bibeera nti gundi nze ekikulu kukolagana kyekikulu. Producer ki gwolaba n'ogamba nti nkuba naye n'onaakuba. Kati siriiko nti onaakuba wabula ababa inspiring okukola okubeegombanga because bangi abaakabi n'abali mabega wa curtain nga tobamanyi bayidawe. Yes, nga bakuba nga naawe oba omanyi nti bakuba gubula asala. So a producer abaakabi mulina esiimu Andre ba Pade bani bano ba security guno omujiji guno ate omulala guno oguzze guno like different kind of producers muli ba master boy muli bani. Yes, otwala obudde n'okola ku research ku ngoma zino nga tonnaba kuba ngoma. Sinakuba n'otwala obudde n'onoonyereza ku ba producer tugambe abe Kenya bali kuki abe South Africa bali kuki okwongera okuimprovinga mu kintu kino naddala music industry ya Uganda.
I think ekigenda okufuula ow'enjawulo naddala ffe ba producer research. So nga lwaki nti producer agenda kuba ekintu kye kimu ekyo owulira byebimu ebiseera ebisinga kiba kitegeeza nti orelaxinze nnyo obutakola obutanoonyereza. So oba oyina everyday olina okubaako nekyonoonyako ekikusoomooza ekyenjawulo. Kale basebo ne bannyaba ebigambo byo mbiwulidde. Wano waliwo kawala kaana kawala nkasanze mu studio bakayita kaani? Debbie Official. Debbie Official, how are you? Soko jjo tubuzeeko wano eno katono nnyo ekigambo kimu kibubu jangu wano eno yimirira kaawo katono bannange tuwulire ddala wano munansonyiwa omwana naye mmulaba buli kyakulwanyisa akirina kale kwegamba so buze ku bantu ogamba oti muyimbi waffe amanya Debbie Official. olina ensonyi. Yeah, I'm chai. I'm chai. Azone anya kuteka mu sente. Habu. Manager Habu. Ye mugagga Habu. Mugagga Habu yani. Yo ye mugagga. Ye mugagga Habu. Munoonyeeko. Munoonyerezeeko mutegeere. Mugagga. Yagenda n'atema abachina n'abajjako teeto sajja mugagga. Watabu. So ozze kukola luyimba ki? Give me. Give me your love, baby, come on. I need you right now. Anange, kati sokoleke. Oli mwana muto ne oli mulavu. Waliyo mnyomo agiragirako ebintu. Love ebeerawo. Kya bulijjo buli omu abeera mu love. Oli mulavu? Ndi mulavu. Mwana muto. Ndi muto. Oli mulavu na. Mbadde manyi nze ndi mukulu. Kati omwami goyimbidde akayimba kano. Kayimba kabawagizi bange. Nimbira abawagizi bange. Omwami tabiriimu. Omwami tabiriimu. Naye nga gyali. Omwami njafuna. Mutumireko. Twaliyo. Njafuna. Agambye njafuna. Agakusaako mikono gwe. Aliwo omwana engeri gyayimba mula. Aliwo omwana ayimba laavu n'ogamba. Nebyo muyimba mba mubitegeeza. Tubitegeeza. Olina laavu yaddala. Tugirina buli omu alina laavu. What crazy thing could you do in love? In love? I think spending much time with that person. It's crazy. Njagala ekiri crazy. It is crazy kubanga obeera n'ebirala ebyokukola naye osanga oli nga abivuddeko naawe obudde oyo. Tuki kyotayagala mu love? Cheating. Like bagala bachitinga bano. Kwagala omusajja omumpi nga mwavu nga alina ssente n'omuwanvu atalina ssente ogenda nani? Kisinziira gwentegedde. Ne kwabo no bategedde ogenda nani? Bonna gwentegedde gwe ngenda naye. Omubi omugagga n'omulungi omwavu. Kasita mbeera nga ntegeera nga nange mutegeera gwe ngenda naye. Saimo kiri kitya yesterday. Saimo wuyo ali atya. Ngoye mvubuka ngoye. Anti ye tannantegeera. Talina mu ssente alayika bulungi naye mumpi. Anti nze nkugambye noonya ntegeera nga nange mutegeera. Musajja wa kikula kye wandyetaaze. Sina kikula kasita oli antegeera nga nange mutegeera. Beraje. Niwe kaba kamenke nga kakabudde. Nze bwe ntyo. Omwana. Musajja wo ebiroto bako kagambo ko mugamba. Omwami w'ebiroto. Kasita abeera nga asobola okunsapotinga nga asobola okunjagala nga asobola okuntegeera. Supporting otegeeza ki? Like okumbeererawo. Muki? Mu byonna byosobola obbeererawo omuntu. Omusajja osobola mubeererawo muki? Nze nsobola omubeererawo like mu byensimbi, mu security, mu muyiro. Osobola okukwata akasente ko n'okawa omwami? Obwabanga naye antegeera nga like naye yali akikozeko nange nsobola okikola. No like kasita obeera ng'omuntu omutegeerera omubeererawo kuba yaba owuwo. Muyimbi ki gwe weegomba era gw'ogamba nti senga Mukama nnyamba ne njikubanga ono? Abayimbi bonna mbeegomba buli omu nina kye mwegombako.
kizibu ku mentioninga kuba buli omu alina kyendaba ne ŋŋamba nti Spice wa kisa Shiba ina vibe like azawi yewandiikira like buli omu alina kyankubako so I can't mention. Shiba wa mutima mubi. No, not that. Not that. Like njagala musically. Yeah, ayagala kyakola. Ayagala nnyo Spice. Bonna mbagala. Bonna. Byonna like ng'ovuddeko music bana music ye mwagala. Kati waliwo n'ebirala ebibeera bijjirako so bonna mbagala. Olinga akyasoma. Yeah, I'm finalizing this year. Which class? I'm doing journalism. Hey. Yeah. Where? African Union. Hey. University. Kati kye kyakusomesa obwamawulire nga togenda. Mbega wano. No, amawulire gagenda wamu ne music. Cause ere ebera talent ngekukolinga. Nengo yagala beera muyimbi munnamawulire. Ya njagala beera muyimbi. Then. Lwaki tewasomye mu Diddi? Mudidi. By then nali simanyi nti okubeera omuyimbi nasooka kisomerera. Teri kusoma. Basebo ne bannyabo byebyo omwana yoyo mumuwagire okozesa manya ki? Debbie Official YouTube. I am Debbie Official Instagram. Debbie Official TikTok. Debbie Official TikTok. Basebo ne bannyabo Debbie Official TikTok alabika bulungi nnyo. Otera okozesa filter? No. Nawe olaba. Ekimuliki ekyo. Ne bannyabo ndowooza tukomaawo omusajja kaakolera omwana oluyimba ate byebyo nange munsaasira omwana yoono ogenda kumpa ennamba. Yeah, woba ogyetaaza osobola okumpa business. Ate besiba business osobola okumpa just. Yeah, nsobola ogikuwa tewali buzibu. Basebo ne bannyabo mubiwulidde mubeere bulungi mweraba.